بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. أتندز الله سبحانه وتعالى nanyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu, atendwa n'ebitendo ebirina obujjuvu oba mu bujjuvu bwabyo. Allah subhanahu wa ta'ala nga buli kitendo kyonna kyasiima era kyayagala tumutende nakyo, tekiriimu naqsu, tekiriimu bukendeevu bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzaq, ye mugabirizi Allah, nga wa ilayhi khazainu samawati wal ard, nga ayina amawanika g'ensi eno n'ag'eggulu. Abooluganda bakkiriza ye yekka yasaanye okwesigamira mu nsonga za riziki. Yagamba nti walau basata Allahu rizqa al-ibadi labaghaw fil ard, walakin Allah yagamba nti singa abaddu yaba wa ssente, yani singa ali aba wa ssente z'obuwangazi bwabwe n'amanya nti emyaka ana obuwangazi wa ssente zino n'azikuwa omulundi gumu, Allah tabaraka wa ta'ala alimul ghaibi wa shahada yagamba nti abantu bano baaliyonoonese, baalisaasaanyizza obwononefu mu nsi, naye Allah azissa mu kigero. Abange arrazaaqa huwa Allah, n'ebitende ebirala byonna Allah byayina bufuzi Allah bonna bubwe, ate mu bwomu bwe bonna abalimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya ayowadde Allah, era abibajjako kalamhil basar, lutemya lwaliiso. Abaali abakulembeze leero tebakyali bakulembeze hadithan, abaali abakulembeze bajjeno mulembe gw'obote amiini ani bonna abaaliwo tebakyali bakulembeze, yabajjako obukulembeze Allah. Ayina obukulembeze obutakyukakyuka huwa Allah. Kyobola ku kiyama agenda kuzingako ensi n'eggulu nga nze naawe minisita mukulembeze wa ggwanga jeno kano kopolo nga ffenna mu duniya mu nsi mwe tuli. Yagamba nti wama qadarullaha haqqa qadrihi, Allah tetumuwa kitiibwa mu bwennyini wa kukimuwa, tetumugeraageranya ne bwennyini wa kumugeraageranya. Yagamba nti naye abange mwegendereze, waliwo akaseera akajja ng'omugaggawo, waliwo akaseera akajja kabaka w'Abaganda, kabaka w'Abanubbi, Abasoga, Abagwere balina waabwe ne kaliki endala. Yagamba nti bonna bajjeno b'amagye bakulembeze bonna bagagga. Yagamba nti bonna wal ardu jamii'an qabidatuhu yawma al-qiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ayina olunaku twagenda okuzingako amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Yagamba nti byonna biyaminihi, abikwate mu mukono gwe ogw'ekitiibwa. Ekibuuzo kyagenda okuzzaako baulama tebatulaga abamanyi abatankuzi wa Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubuuza nti limanil mulku lyawm, leero obufuzi bwani? Nga teriyo jjena ayogera, teriyo mukulembeze, teriyo mukulu wa kika, teriyo mugagga ayogera. Agenda kubuuza Allah tabaraka wa ta'ala, oyo yumsiku as-samaa an taqa ala al-ard, awaniridde eggulu eryo obutatukuba gwe tugasseeko ne baseeka abasomi b'edduwa. Yeewuunyisa omusiraamu, wallahi ajaban abd, omuddu yeewuunyisa. Arafa Allahu tabaraka wa ta'ala, ategeera Allah, yeewuunyisa omuddu n'asaba bitali Allah. Abooluganda bakkiriza atuzingako Allah, ffenna ensi musanvu magulu musanvu, ffenna mu kibatu kye agenda kubuuza Allah tabaraka wa ta'ala nti naye obukulembeze bwani, leero obufuzi bwani? Nga teriyo mugagga ayogera, teriyo kabaka ayasimula, teriyo jjena ajjayo omundu, teri, nga ffenna tuli banaku abasooka abasembayo nga tuli mu mukono gwa Allah. Abange tumwole Allah,
abaddu tuli mu kusiiba Ramadhan naye omusingi kw'osimbidde Allah yagala Ramadhan yo gituuze ku la ilaha illa Allah gye yagamba nti mukhlisan ebyensengejja obulungi nga teriimu ghairullah teriimu lubaale teriimu irizi abagagga abalina obutanga mu maduuka osiibidde bwereere Allah bw'ali akoowola abasiibi yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu abanga abakyala bawudde Allah abatanoonya nzaalo mu baseeka abayita abasomi b'edduwa beewuunyisa abaddu abakeerewomu gwe bayita seekawaafu oba batuula kabalaza buli omu ddakiika bbiribiri seeka mukeberemu obukendeevu Allah n'abukulaga ku muddu ono gw'ogenze gw'olowooza nti agaba oluzaalo agaba seeti agaba obugagga agaba byagaba by'olowooza by'alina naye nga Allah yabiina Allah n'akulaga ku bukendeevu bwe ogenda okulaba nga abaleseewo ngenda mala kyetaavu agenda emmanju kitonde mu bitonde bya Allah bw'atakiwa emmere kyayuuya enjala ekiruma kyewaka ne kigeregeza abanga ensonga zammwe zonna muzizza eri Allah bwe tugenda okulaba ku mirimu gyaffe tumenyese ne ibaadaati ez'enjawulo abanga tuli mu mwezi gwa kusiiba naye okusiiba kw'osiibye menyeka n'enjala werekereze maama w'abaana emisana enjala ekulume ebyokunywa bireke naye omusingi yewula Allah tabaraka wa ta'ala yarabula omubaka we n'amugamba nti walakad uhiya ilaika Muhammadi basibwako osiddwako wakad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik n'abaasooka Allah yabalabula yabasaako obubaka n'abagamba nti la in ashrakta singa wangattako amakulu agamba omubaka nti singa wangattako eki kyonna singa abaasooka baagattako Allah amakulu bannabbi n'abalongoofu abaasooka Allah yagamba nti la yahbatanna amaluk yagamba nti Muhammad emirimu gyennaali gisazizaamu bw'abanga Allah agamba okusazaamu kusiiba kwa mbaka lwakuba akola shiriki olwo abaddu abasiriikiriza mu kufuuwa mmindi lwakuba Ramadhan olwo abakyala abasiriikiriza mu kugenda mu masaawa abagaana lwakuba Ramadhan olwo abaddu abalese bye tulese obushiriku bonna Ramadhan naye ng'omuddu omutima gwe muli akakasa bada Ramadhan agenda kuddayo omuddu asiibidde bwereere abaluganda abakkiriza omusingi emirimu abange twawule Allah tumwawulire ddala omuddu yenna anaagatte ku Allah dhalika huwa al-khusran al-mubin osaliddwa olusalwa olutayinaayinwa Allah takkiriza mirimu gya muddu mushiriku Allah takkiriza hijja ya muddu mushiriku takkiriza Ramadhan takkiriza swala takkiriza kusiibulako ebbanga ly'omala ng'omwana wayina yirizi abaana bafaanana batya obasibye yirizi mu kiwato wamaama ng'oladwereme mukuba nga bwafaanana nga naawe amusinga emyaka ladwera oggola wudu n'ekuggwako bw'oba ladwero katabaniko akaalako nga bakafaanana Allah ng'agikawadde eyinza okukasubwa n'eyirizi gy'okisibye abaganda bakkiriza tumwawule Allah bwe tugenda okulaba ku mirimu gyaffe omwezi gwa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta omwezi guno abange nga shahru mubarak abali mbazze bagoogerako ebigambo bingi abanga omwezi ogwa Ramadhan mwezi gwa kwerekereza omwezi guno shahru al-jihad mwezi gwa kulafuubana na buli mulimu gwonna gw'olaba nga yukarribuka ila Allah nga gukusembeza eri Allah abanga omwezi guno si mwezi gwa kuleka bulesi byakulya byakunywa bya bwagazi n'obireka n'enniya ey'okusiiba nti kimala batusooka abalongoofu oba Nabi Muhammad sallama ne basahaba be yawangaala nabo abange baategeera obunene baategeera obukulu baategeera obuzito bw'omwezi guno kyewuunyisa nga siffe bwetutegedde omwezi ogwo abaddu bangi omusanga asiibe Ramadhan naye nga yeewadde ekitwaliza ku budde bwe omuddu ali mu kulaba mupiira gy'amalidde obudde abaddu bangi omusanga atwala omutuutuuli gwa siddi taata w'abaana nnyuka ava Kampala mukyala wange omanyi saagala asiibiraawo enjala n'emuluma nnyo n'amuwa siddi agiralawa ku firimu naye nga wallahi omwami ono akakasa maama w'abaana ono bukyanga mujje waabwe tamanyi kusoma al-Fatiha tegimanyi anaasoma ddi Allah yagamba nti erimu anokolayo agamu ku matunda ku bibala ebiri mu mwezi gwa Ramadhan naga nti omwezi guno gwa Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an gwe omwezi ogwassibwamu Qur'an osome kigero ki abaddu abasoma Qur'an bye tugenda sala tarawihi yakusatu insha Allah tukusuubira okubeera nga ozosembula n'abasoma obusiraamu abaddu bakusuubira Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yakussaako Qur'an akusuubira okubeera nga oli mu jjuzu nga yakusatu wakasoma ejjuzu mmeka bakadde baffe abakuze abange otuusewo mu Qur'an omwezi gwa Qur'an tusome kigero ki maama abaana yakasoma kigero ki obanga buli kufutaali
abasiraamu obwongo buli ku mmere, obwongo buli ku byakulya. Qur'ani eriwa, Qur'ani eriwa. Abange guno omwezi gwa Qur'ani teriyo kirala. Basahaba babitegeera nga basuula juzu n'okusingawo. Abaddu basomanga Qur'ani ng'omwezi gwa Ramadhan yagiddemu emirundi ng'ena ng'agasseeko amaziga bw'akaaba. Abange hal indaka aya min al-Qur'an oba fi al-Qur'an, olinayo aya yonna mu Qur'ani gy'owulidde mu tarawih neku asara nekabye ku maziga? Aya zizze mu Qur'an, tarawih tuyimiridde, aya ze basoma zikola ku mazambi ge tukola, aya zikola ku bwezi. Naye ng'omukyala bamulesse mu Ramadhan okakasa ku yawmul Eid yagenda okufumba. Yukadiuna Allah, okwenya Allah. Omwezi gwa Ramadhan, mwezi gwa Qur'an, alladhi unzila fihi al-Qur'an, gwe mwezi Allah gwe yasizemu Qur'an. Abange as-su'al huwa jiwa, ekibuuzo kino kyeteekako nga naawe ekikubuuza, Qur'ani wakasoma kigero ki? Wakasiiba Ramadhan mmeka? Bakadde bangi akubuulira Ramadhan ze basiiba. Twasiibulukukiranga waamini, omulembe ogwo gwali mulungi, twakolanga bwe tuti, twali omugagga wa gavana, twasiibulukukiranga eyo. Masha Allah, webale kusiiba. Emyaka gy'omaze ng'osiiba Qur'ani wali ogimazeeko obuwangazi bwo. Otulina empapula z'amawulire ez'osoma olunaku. Kaana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mwatuuma abaana bomwe ba Uthman. Netuniya Uthman ow'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasomanga Qur'ani buli kiro n'agimalako. Wallahi ajib, kyawunyisa nga buli kiro Uthman yasoma Qur'ani n'agimalako. Mukyala we yakagimalako emirundi emeka? Kukyangwa mujjewaabwe ne tahiyatu omutawaanya alifatiha atagimanyi. Byonna abumbujja omutuutiri gwa sidigulo gw'omuwadde kwabasiibira. Tuli abavubuka ensiba gye tusiiba kulwanira mukyere mu kusiibulukuka, naye ng'osiibye ozannya ezzaala, osiiba ozannya ezzaala. Abanga okusiibako tusiibye kuliwa? Allah mbaka wa sallama yagamba nti man lam yada', omuntu yenna atasobola kulekayo qawla zuur, bigambo bya bwonono, bigambo bya bulimba, bigambo bya kutemerera, bigambo bya kumpanya. Nabbi n'aleeta n'ekyokuli mu hadiisi eyo n'agamba nti nobikolerako amakulu okukola ebikola eby'obwonono nga wasiibye. Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwo bwakuleka byakulya byo na byakunywa. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu bwakusiibako, talina bwetaavu bwakusiibako. Bakalufa bawummuze mu njaga nga tusiibye emisana baada salati al-maghribi ne tuddeyo ku mayirungi. Osiiza Allah misana. Abaddu bangi sigala wasiibye okakasa sigala ali haramu agala kuwona naye kusiibako. Naye olukusiibulukuka taaba mukamwa, taaba mukamwa, amayirungi mukamwa, enjaga mukamwa, n'oginywa paka ku ddaaku. Noddemu n'obaga Allah nti Allah tubtu ilaika, nkwenenyereza nsiibye Allah. Osiiba ki ekyo abooluganda abakkiriza? Abange omwezi guno gwa Ramadhan abange twefeeko. Kitaawo tokyamulabako. Bangi mufesa kitaffe tubaziise, kitaawo tokyamulabako. Maama otaliiwo alina Ramadhan gye yasembayo okusiiba. Enayinza okuba yeyeesembayo, enayinza okuba yeyeesembayo. Omukyala alowooza nti obulungi kyakkula gy'oli. Allah akulage ku bakyala abavuudidde mulimbo wali. Allah akulage ku bakyala abadde abakyala nga bakyala balungi. Envunyiza abalya dda, bavuuda dda, ennyama yabagwadde ku magumba, baali balungi nga beekuba ebizigo n'ayitaawo. Abaddu abaagaana okukkakkanya amaaso galakulanga obwongo bumuwaddemu, bonna bali mu kabuli yabalya dda. Abantu Ramadhan Allah gy'atuwadde ayagala tulongoose. Siiba nga Ramadhan eyinza okuba yeesembayo. Bagala kwavuga boda boda, bameka bakwano bo, baganda bo, bowulidde beekubye obutayimbwa n'afa. Naye ali mu Ramadhan ali mu kuzannya, tuli mu muzannyo. Qur'ani tewali, adkaari baada sala. Abaddu obasanga oluvannyuma lwa salati dhuhuri ne asiri nga abaddu beebase mu masjid. Sheikh omugati kiki fulani ante marid oli mulwadde, Sheikh aljuu enjala enzita, akaaba njala. Wasahaba kanat Ramadhan yabukun, bakaabanga nga bakabira mazambi gaabwe. Tunyedde enjaga omwaka, Allah n'atuwaayo fulusa y'omwezi gwa Ramadhan tukabe ku maziga.
abavubuka nze naawe ebbanga lyetwendedde mwaka mulamba Allah nakuwa omwezi gwa Ramadhan mugambe Allah abaana b'abandi bennyambudde nsonyiwa naye okyewera musinkagala ku yawmul Eid oyagala mbulawo ku yawmul Eid ddala bw'ogenda mu katale abasiraamu beekanya nnyo bagana bafa abatunda ennyama minzaani etuuka emirengo bakyalamu abatunda amanda abatunda ebirengwa buli omu mulala musitasimuun buli omu mugoopu gyewaali era mwenkanya mu kupima kwe aseka sijja kuwa butungulu obukankuwe buno buno bwe bulungi si omulengo guno twalamu guli koba obwongo obwo bw'okozesa mu Ramadhan bwatyo Allah bw'ayagala owaagala obuwangaazi bwo abanga anaasiiba omwezi guno nabbi nakkaatiriza imaanan ng'agusiibidde ku bukkiriza nga mukkiriza omuddu ng'ayawudde Allah yasooka tawhid bwe yali nabbi wayega kusiiba Allah ng'akulaalise yani furida alaykum siyam nga bwe yagamba nti kutiba alaykum siyam Allah tukakasizaako okusiiba bwe yali akoona kusiiba nabbi yasooka tawhid imaanan ng'ogusiibye ku bukkiriza amakulu ng'oli mukkiriza nabbi n'aleeta ekyokubiri n'agamba wa ihtisaaban ng'omuddu anaasuubirwa n'okubalwa osuubira Allah okubala akuweepeera y'okusiiba naam osuubira Allah okubala kituufu osuubira ate ogiina n'eggolayo ebikolwa bye mu Ramadhan Allah ng'oggyeko okubeera ng'olesa ebyokulya byo n'ebyokunywa byo n'enjala kuluma mukyalo omulese kyalina kyagenda okukuwamu empeera ekirala Qur'an eriwa azkari ba'da as-salah kabriya ba'diya qiyamul layl tahajjud abavubuka emyaka gye tumaze emyezi gye tumaze nga tulinda abawala ab'okwendako abange amayafik tekikumalira okubeera ng'ofuna wakaddeko emye mu tarawih Allah ogenda mugamba otya saawa 2 saawa 3 saawa 4 zetwamala nga tulinda abawala bakwendako tarawih tosobola kuyimira ya dakiika 3 tetuyinza kuyimira mu tarawih ya saawa emu tetusobola kuyimira mu tarawih obudde bwe twamala tuli abasuubuzi babagamba bugambe nti konteyinayo yatuuse nakawa haji teyeebaka mama abaana ozuukusa emmotoka y'amatooka tepita kenaatera okutuuka ematugga okuzuukusa oku mama wana kwakuzuukusa mu Ramadhan muno yakuzuukusizaako muyimireko ekiro mu maaso ga Allah yakuyimirizaako ekiro okeera oku kwe tukeera omuddu n'alinda maali alinda mukyala alinda abaddu tulinze nga n'okumyako ffe tulinda kukola mazambi nze naawe naye tesobola kuyimira mu tarawih Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti man arada omuddu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala akuwewulire okuyimirira kwe tugenda okumira ku yawmal qiyama yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali kulabyeko ekiro ng'oyimiridde mu qiyamul layl Allah subhanahu wa ta'ala yali kulabyeko ekiro ng'oyimiridde mu qiyamul layl Allah n'atusaasira mu tarawih n'esembula mu Ramadhan qiyamul layl n'esembula kale abatamanyi kusoma Qur'an tujja mu tarawih tuyimire tuweze ku Qur'an amatwe ebbanga ly'omaze ng'owuliriza music abakyala ebbanga ly'omaze nga amatuugo mulimu kugeya mulimu kulimba mulimu kutemerera amatu abanga olinayo akadde koweze ku Qur'an mu Ramadhan obudde obwo tetubulina mukyala we alina siddi alina omutuutuuli gwa siddi mu Ramadhan gwawuliriza abanga omwezi guno siwe guli omwezi guno gwa muamalat mwezi gwa mirimu mwezi gwa kukola mwezi gwa kulafuubana oba oleo tunaatuukibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'atusiimye tuyitiriza okusoma Qur'ani mwezi guno ebiseera bitambula ennaku zigenze tugera mu lunaku lwakubiri Ramadhan tekyaweza nnaku 30 tekyaweza nnaku 30 ayyama ma'dudat nnaku mbale bw'atyo Allah bw'atambuza ebiseera nudawiruha baina nnas atambuza ebiseera bigenda bikeneera okoledde muki mu Ramadhan wakasoma kigero ki Qur'ani yakukyusiza kigero ki abanga obalirivu kana babu salaf abasooka abalongo balinga yastakbiruna Ramadhan beteekera bayanirizanga basanyukiranga omwezi gwa Ramadhan nga balina mu mitima gyabwe al-azmu bitalki al-ma'asi okumalirira okuvira ddala ku mazambi okumalirira ddala abange mu Ramadhan enjaga toginywa omaliridde ne mu Ramadhan baada onaaba kunjaga taaba tatunda kati amayirungi bageerira bagatunda abatategeera Allah
omuntu oyinza okulya amayirungi oba otegera bulungi olinga nsolo enjawulo wakati wa n'embuzi eriwa siiza nagamba Allah tabaraka wa taala yagamba nti walakad karramna bani adam omuntu ono namuwa ekitiibwa talinga mbuzi ategeera okusinga endiga ne bakusanga ku bikoola amannyo gonna gawedde mukama gasiridde mayirungi njaga taaba abange bamekale baziise mulimbo abaali abafuuyi bataaba ewa allolooza banjulaki abantu al-azim omwezi guno tumalirire tuvire ddala ku mazambi abakyala beebikkiridde masha allah bambala jilbab olaba mukyala mugonvu amaaso gali wansi atambula salaamu olaba bwatyo nembada Ramadhan akakasa agenda kudda mu bugoye bwe yabuwumuzaamu abanga tumalire mu mwezi guno tuvire ddala ku kye bayita amazambi saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala omwezi guno ogwa Ramadhan omubaka Muhammad sallama yagamba nti idha dakhala Ramadhan omwezi guno baguyingira nabbi n'aleeta mu hadiisi ebintu bisatu ebyenkizo ebyebbeeyi eby'omuddu omukkiriza yagamba nti omwezi guno ogwa Ramadhan ebimu ku bibala ebiguliko yagamba nti emiryango gy'ejjana yagamba nti emiryango gy'ejjana gibeera miggule abange kyekiri mu jjana wategeera byonoonya mu mukyala wo olonga omuwasa olw'obulungi bwe ne by'omusuubiramu n'olulunkana n'omufuna aliwo abange wategeera nabbi kye yagamba emiryango gy'ejjana emiggule omanye ekiri mu jjana eyo Allah tabaraka wa taala akinnyonnyola bulungi n'agitematema n'omuddu alina obwongo obutono yeekaka n'agitegeera yagamba nti masalu ljannati allati wu'ida almuttaquun beyagamba nti bali la'allakum tattaqun mathalu ljannati allati wu'ida almuttaquun yagamba nti fiiha anhaarun min ma'in ghayri aasin ejjana eri bali gye bafunye abatidde Allah tebasukka ensalosalo za Allah bakumye ensalosalo za Allah basiibye bamaliridde bavudde ku mazambi batidde Allah byonna Allah nga wasuubira mu Ramadhan kyagenda ebimu ku byagenda obbawa yagamba nti ejjana emiryango gyayo emiggule mu Ramadhan yagamba nti ejjana eyo erimu emigga gy'amazzi yagamba nti tegasiikuuka min ma'in ghayri aasin tegasiikuuka n'agamba nti wa anhaaru min labanan lam yatagayyara ta'amuhu mulimu emigga emiranga gy'amata tegakyusa mpooma yaago omusibi ama yakfiika owange asaim omusibi aya ezo wezisa tezikumalira okole omujahada gwonna mu Ramadhan ofune ejjana abadde olumala essola ya subuh fenna tudduka mu buliri tewali wadhikaari baada sola tewali owange enjala olumala bwotyawo salatu duhuri kwebaka mu muzikiti sola ya asiri ozuukusa tebandyako futalya onfunira ku menvu nkyawo mudde enjala ezita wasiibye osoma Qur'an wasiibye okola ki kabuliya baadiya biriwa salatu duha eriwa Qur'an eriwa okulambula abalwadde kuliwa nabigamba nti omuddu alambula abalwadde Allah tabaraka wa taala amusiza malayika 7,000 kitaawo mulwadde weesunga kumulaba ku Eid naye nga gyali obulwadde bumuluma abalwadde bali awo nakatonya sibanya amalwaliro gali muno kwata famire mugere mulambule ku balwadde bwomanyi nabo otamanyi ofune obulungi obwo mu Ramadhan malayika 7,000 ezimu ku dduwa ezaanukulwa ze dduwa za malayika ze mustajab zaanukulwa 7,000 yagamba nti alambudde ku makya zimusabira mpaka lwaggulo alambudde olwaggulo ne zimusabira mpaka ku makya mukyala we baali bamusabiddeko naye osanga mukyala w'omusiraamu akeera ku makya wamama Sumayya azaalumuwe lugambo tewali kirala ekimukeezezza ku makya tebagenda kuyita muyasaruna ebbanga lye bamalanga byomaze nga bamukwano mukyala we alina mukwano gwa neiba batuusewo muyasaruna ddayogenda ne mukyala we mubuuze mpola mutuusewo muyasaruna neiba ono ndaba mukwano gwo gwolina mukwano gwo avuuka mu mmwe wekanganga emikwano gye tulina gye tuli wano olwana nga bavumye Sula n'olwana nga bavumye Muhammad n'olwana nga bavumye Jariya naye nga mukwano gwoyo akuli wano akuyamba kutuusa ku zambi era obuuka okwagalana kwe twagalana ensonga eki kwesendera bawala bakwendako kyokka si Qur'an yetutta la mazambi omwezi guno ogwa Ramadhan abange tuseyo ebirowoozo emiryango gy'ejjana miggule Allah agyogerako bingi yagamba nti ebyokulya by'omujjana gyasuubiza abaddu abasiibye imanan
wa ihtisaban basubira okubalwa basibanga bitariji thawab Allah abaddu Allah bayogerako yagamba nti mujjana yaabwe okuluha daimun ebyokulya bya mujjana yagamba nti all season the season is on now teri season ya miyembe wabula zonna season za miyembe walahum fiha min kulli thamarat binti yagamba nti ab'omujjana walibasuhum fiha harir ab'omujjana ebyambalo byabwe harir material obwongo bwo tobumenya kulowooza ku material za dduniya teriimu muno teriimu Allah yagiteeka eri y'abamujjana ab'omujjana nga balina ebyabwe n'ab'omuliro balina ebyabwe omanya bukyava agamba nti yeewunyisa kaifa la yafrahu almu'min omuddu ono omukkiriza oyinza otya butasanyuka bidukhulu Ramadhan omwezi guno ogwa Ramadhan nga guyingidde ng'omwezi ogwo omukkiriza gy'oli futihat abwaba aljanna emiryango gy'ejjana miggule n'agamba nti kaifa la yafrahu almuznib omuddu ajeemera Allah oyinza otya obutasanyuka nga omwezi gwa Ramadhan guzze ng'emiryango gy'omuliro miggale osabe Allah akutaasa omuliro abange ebiri mu muliro tubimanyi Allah tabaraka wa taala beregera ku mbere y'abaddu abagenda okubeera mu muliro yagamba nti qut'at lahmu thiyab min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yagamba nti abantu b'omuliro bagenda bakolerayo engoye nga bazikoze mu manda ga mu jahannam omanyi jiribabu ya mukyalawo nga bagikoze mu manda ga mu jahannam bwefaanana omanyi akakaaya ke n'engatto ze nga bw'olowooza ku ngoye zo ab'omuliro yagamba nti ab'omuliro Allah tabaraka wa taala agenda bakolera engoye nga bazikoze mu manda ga mu jahannam omuddu ajeemera Allah nze naawe abange guno omwezi shahrul maghfira mwezi gwa kusonyiwa Allah abaddu abasonyiwa omwezi guno gwonna abange tuyitirize okukola istighfar bw'abanga omubaka ataakwata bakyala ba haramu mu ngalo kuba yagamba nti inni la usahiba an-nisa nze sikwata bakyala mu ngalo gwe boogera ku dduuka oggula ebintu otandikira kuki weerabye byotandikirako mu katale buno obwana bwomwe obusoma buno obuli mu secondary simanyi ali obutuuka mu kiraasi kagera kakwata bawala mu ngalo kakuttemu bwekawoomerera kali awo naye nga nabbi yagamba nti omuntu yenna okukwata omukyala wa haramu mu ngalo okukuba inti 6 mu kawompo kekiri kale muwala we manyi bakutte mu ngalo ne adhabu jaina ayinza okuba nga yalqa asama ekibonerezo agenda ekisangayo mu maaso ga Allah nabbi ate ayina mbeera efaanana bwe nabbi teyandiza ku haramu nga gwetunuddeko abanga omwezi gwe tegukumalira embizi z'omaze ng'oteeka ku ssimu naye ng'ogenda kulaba bwonoonefu okabe Allah akusonyiwe embizi z'oteeka ku ssimu olaba ki ekireeyo nga teri yakulaba thuluth al-layl olinga ozukka okusala tahajjud naye bw'ozukka kulaba bwonoonefu oti Allah subhanahu wa ta'ala yoza takulaba yagamba nti wanahnu aqrabu ilayhi min habiri lwarid omuddu ono oli kumpi nnyo naye okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu balaba baloje gwe bayita ayota Allah yagamba nti ali kumpi nnyo naawe okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu kitaawo tali kumpi naawe taatawo tali kumpi naawe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ni kumpi naawe oyinza omwekweka n'ojjamu engoye n'ogenda mu looki omwami awuliriza oyinza omwekweka n'ogamba mukyalawo nti ogenze ejjuba kola ng'oli mu looji emasaka oyenda oyinza omwekweka oyo Allah omukyala oyo Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yun wama tukhfi as-sudur Allah yagamba nti mmanyi eriiso eryolukwe blink of an eye okutemya obutemya bwoti ku muntu bwagamba nti Bashir n'omutemi yako eriiso eryo message Allah yagamba nti ngimanyi n'agamba nti wama tukhfi as-sudur mukyawunya ekyo n'agamba ne bimusigaza mu mitima gyammwe oyinza okumwekweka n'olya riba bakutende sente ku bombo nti gwosinga sente ng'emaali ya riba bakyala bwe balunza obukoko sente bazijja mu bulaka bano bagala okuba bali mu magye bali simaye wazalendo ebbanga lye bamalanga sente ze babawaza haramu zirimu interest haramun tezikkirizibwa ebbanga lye zimalanga zirimu kebe 1%. agamaze omugakkiriza oba mugagaane ali ku arushi ye ayina akawompoko yagamba nti okuwola sente nga mulimu 1%, 10%, 7% biki haramun la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Yagamba nti ogenda kuva mu ntaana yo ku kiyama ng'olinga akubiddwa amajinni olera ekifaananyi ky'ojjiramu jjeno olya sente za riba. Allah tamanyi bajjeno akulage bakkano baatuze oli ku ddaala lya SPC Allah akulage ku bajjeno Galafi aliwa omanyi kyepeza yali ayina
n'amaje n'abamwetoolodde obukumisa tulite teri amanyi nti ana ya Gaddafi weeri teri amanyi nti ana ya Gaddafi weeri Allah tamanyi mugagga tamanyi wa polisi tamanyi wa amaje tamanyi mukulembeze tamanyi kabaka tamanyi seeka ebbanga lyomalanga totegeera Allah abatutta abagagga eminyango gy'omuliro miggule abanga onaasimatuka bw'oba naagigulira nga toyingira nga ku yawmul Eid abakyala be tubadde twendako be tufepeya nabo mukyala wo guwatadde n'agenda ewaabwe okakasa nja kudda tompeereza message tonkubira simu ojja kunzitira okusiba tokuba simu nsomanyi nasiiri ojja kunkubira ekisibo nga kiwedde ozaalala kwaruki etakuwulira endagaano ezo z'okola Allah tasobola kuttira mu tulo oba omukyala tasobola mutta obuluganda abakkiriza fenna tudda mu maaso ga Allah Sheikh n'agamba nti kaifa la yafrah ayinza ati obutasanyuka al-aqil omuddu alina amagezi ng'omwezi gwa Ramadhan guno guzza oyinza oti obutasanyuka ng'omulabewo shaitan ali ku njegere nabbi yagamba nti Ramadhan eno bw'oyingira hadiisi mu nsingo gimanya yagamba nti shaitan ekwatibwa n'esibibwa ku njegere Allah yagamba nti innahu lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa omanyi balabe ba mukyala wo tobabuuza wanyigirako mukazi wo bonna bali ku mizigo kuno baayombera obayitako naye nga bakyala basiraamu n'ogenda mpaka mu njuyo abanyiiza mukyala wange omanyi nti balabe be naye ate wali omulabe wa mukyala we asinga shaitaani oyinza otya obutasanyuka omuttu yenna alimu amagezi okubeera ng'ogenda kukola ibadaati nga teri yakwonera ibadaati zo z'okola tulina shaitaani ennyambula gyebadde yambudde abakyala eri ku njegere tulina shaitaani gyebadde etuwuliddemu zambi ly'obwenzi ani atayenze mu umma eno ani atayenze nga leero okuyingira mu maka g'abasiraamu n'otasanga omwana wa haramu ekyo kyebonere nga temuli mu mwana wa haramu omusiraamu n'atabamu nansonyi nagaa sikabaswat omwana ono nali nkyayo ky'omwana ono sulono gw'olaba nali nkyali mu myaka gyange giri egy'amaanyi okyewanira mu zambi tokaaba Allah subhanahu wa ta'ala yalaba abasahaba nga wallahi amaaso gaabwe kulukusa amaziga mpaka Allah subhanahu wa ta'ala weesa aya nga abagumya gwekyajjata nabakussaako kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la tuqnatu min rahmatillah gamba baddu bange abaasubya olubereberye nga Allah abalaba kulukusa amaziga kukaaba naga nti bagambe tebakutukawuna kusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a fetuwera kuddayo mu mayirungi nga Ramadhan ewedde olaba tugalya ku magaribi nga twakasiulukuka abuluganda abakkiriza ayinza obutatusonyiwa Allah omwezi guno agutambuza nkakasa bangi muffe oba abamu muffe tuyinza obutamalako omwezi ogwo waliwo abafanga guli wakati waliwo abafanga guggwako waliwo abasiibayo wiiki abaasala ati kabodaboda abaagira ati kuddaakwe obudde omu yafa Ramadhan ewedde manyi mumujjukira ali saidize ndaji naye yali eddaakwe nayingira mu kayumba ke neyeebaka muvubuka talinamu mukyala naye bweyeebakiriza atyo malakul maut bano bagenda okola atazuuko bayageze ku subuhi olunaku olwaddako olunaku olwokubiri ng'olusu lutandise okugira naye nga teyali mulwadde abange ffe tulinda ki okutuula okusoma ya saluna maama w'abaana abadde twewunyisa tukwatibwa ensonyi okutuula okusoma eddiini okusoma ya saluna buli owaawoza bize Allah akulaga abaali bize ku mulembe gw'amiini abaakwata ku ssente gwe zotakutte kitaawo nga n'ettaka lyoliko lyali lirye naye ye byalimu teriwere wadde ataalo kwataano kitaawo ettaka lyoliko lyali lirye ettaka lyamulye ddali mulimbo wali imma ku bibiri imma ali mu kwesimba bw'aba yalongoosa oba ali ku miggo gya Allah bw'aba yayonoona kati Allah ekifaananyi akitunuulizza ggwe olongoosezza kigero ki tukwatibwa ensonyi mu kusoma yastakhfuuna min annaasi wala yastakhfuuna min Allah Allah yagamba nti beewunyisa waliwo abaddu abakwatibwa abantu ensonyi naye tebakwatibwa Allah nsonyi omuddu atuula aswala okusoma ya saluna naye omuddu n'ataswala kujjamu mpale kwenda wala kiwunyisa omuddu aswala okubulaba nga bamuga nti gaba taa'u omusiraamu alimu amagezi n'ataswala kuyisa mu kamwake luyimba ddala walina obuvuka gwe bawaana waliwo mwene ebbombo ali awo alinga aliko amajini naye bamuwaana balabira ddala naffe tulina we tutuuse kati mu nnyimba tulina ekifo kyaffe kivuddeyo oyo alinga aliko amajini olwoze wa Allah fana nabbi Muhammad sallama yagamba omuddu yenna alemedde ku nnyimba Allah tabaraka wa taala agenda mumuzuukiza ku qiyama nga alimufaani nti akirajatin wa khanazi
mutabani wa mumwama uli agessanyi yagamba Allah tabaraka wa taala nti omuddu yenna afiira ku nnyimba afanga awuliriza ennyimba nga teenenyezza Allah tabaraka wa taala agenda mmuleeta ku kiyama ngali mfaananyi kyankobe n'ambizi sinze nagamba wama yantiqu anil hawa Muhammad sallama yagamba wama allamnahu ash-shi'ra musiba musoma mu dua bakwanti obongo bakummere aya ezo tetuzirowoozaako yagamba ti wama allamnahu ash-shi'ra ombaka obanga simuyigirizangako nnyimba wama yambagirahu tekimugwanira kuba muyingi abange mwezi gwa Ramadhan ennaku zitambudde obudde bufuuna kati mukooye naye mubeera mulaala eri temukoowa naye nga beesigerega byeyogeredde embalala byeyogeredde Bombo byeyogerera Eruweero byeyogerera Entebbe omusiraamu alimu amagezi n'atunula ati ng'ali mulaala essaawa 3 bwetuuka ku yawmul jumaa twagala eddakiika 2 bwe tuva hano tugenda ki kebera kapapula nasiya emisinde gy'embwa nasiya emisinde gy'ebirogoyi simanye onaatera siba gyambizi abanga abakkiriza toseka twalikaabye maziga kubeewa Allah tetumanyi bwe tugenda kufaanana nga tuzzeeyo mukyala wulowooza agenda kufaanana atya mu maaso ga Allah nga neyasalu nemulemye okusoma mutabani wolowooza afaanana atya mu maaso ga Allah alina diguli 3 oyagala yakuna PhD simala doctorate nga tamanyi kusoma yasaluna nalabako omuddu n'amaaso gange ng'anoonya alifaatiha mu Qur'ani nga tamanyi weeri naye ng'ali mu kusoma civil engineering ali mu diguli yo n'anoonya alifaatiha naye ndaba omusajja omukulu emyaka gye tumaze nga tusoma Napoleon naye Aisha omumanyi abaana bomwe basoma muno obutabo bwa Smile Literature Romeo and Juliet Things Fall Apart No Longer At Ease n'olulabo olwa nga akaaba amaziga ati akaabira katabo sitore ali tu emotion emukutte naye nga tamanyiyo bakyala bannabbi bana tabamanyi maama nga maliriza funayo akadde oyite muwala wo mugambe nti Hafswa bw'ova mu haiz banaaba batya ali mu senior 6 awo umma wetuuse temwagala kuwuliriza bigambo bye temulina budde akyali wano teyabuuza mutabani wali ku university nti bwe weerootolera onaaba otya amaze emyaka 10 asaala ki Allah yali awadde ekifo kino Bombo Kitubulu n'ebifo ebirala ebimu baganda baffe abanubbi nga Allah abawadde ekitiibwa lwa busiraamu bwe mwanoonya ekitiibwa mu butali busiraamu Allah akyabakkakkanya wallahi muddeyo mwambale nga mwali mwambala ng'omukyala omunubbi tayinza kulaba ku mukono gwe nga yerikira leswat najja nga agizinga n'olaba face tunya bawolaba mmwe bakunama tunya bawolabo ani abali azaamaanya mmwe mweri azaamaanya nga bw'oba onnyonnyola Bombo onnyonnyola Kitubulu n'ebifo ebirala oyogera ku busiraamu oli n'ategera ky'omugamba tunuulira amayirungi tunuulira enjaga tunuulira taaba tunuulira ennyimba tunuulira ennyambala y'abaana abasiraamu abali wano mulowooza Allah agenda tukola ki mulowooza Allah agenda tukola ki bali abaasooka baaganda yagamba nti walakad makkannaakum fiima immakkannahum fi yabajjawo alina be yatebenkezaawo abalala ayinza obbagoba nga n'abaganda bwe mwegendereza omukyala omuganda yayambalanga boarding naggumiranga mukyala aggumidde talina woolaba ku mubiri gwe naye basanga mu lubiri ew'omutaana nga bali mu mpale abazungu babambula abange kiyama enayinza okuba nga Ramadhan yesembayo aqulu ma tasma'un astaghfiru wa lakum sa'il min fatubu ila Allah innahu huwal ghafurur rahim tawwabul karim